إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم الصلاة والسلام على رسول الكريم محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amatendo gonna gatari mu bukendevu ga washitiwa Allah subhanahu wa ta'ala amatendo gonna gatari mu bukendevu ga washitiwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo Allah subhanahu wa ta'ala kesizo budde Allah natulekera obulamu nga banji Allah batutena abayanga abazizayo mu maaso ge banji Allah subhanahu wa ta'ala badde bamusinza banji babadde bagagga banji babadde n'ebyokola banji babadde bamanyifu banji babadde ne sente banji babadde n'amanya banji babadde na buli kimu kyonna kinabadde n'amaloka babadde n'amayimba babadde na biki just name them babadde na buli kimu kyonna kyonna Allah subhanahu wa ta'ala tabataliza gwe Allah gwalese eddinyo likyali tono gala kubeera ng'osaala sente tolina biki tobirina tolina na sente zisobola kubeera nga zikutwala mu ddwaliro ery'ebbeeyi Allah abakuledde obulwadde naye gw'okyalina obulamu olina ekyebbeeyi ennyo ne imatul haya olina ekingala ky'obulamu webaze nnyo Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekingala kyakyakulekedde Allah wanaakikuggyako bijja kuba n'ebyo bikomye ng'ogenza kubeera ng'osurvivinga ku mirimu gy'emirungi obadde ogenda gy'okoze kuno ku nsi okusasira n'emirembe bidde nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama masha Allah olunaku olw'emmande twatunulira ku bantu abagenda okubeera nga bafuna ekitabo kyabwe mu mukono gwabwe ogwa kkono ne tulaba nti bagenda kulaajana bagenda kukaaba agamba ani ampadde lwaki nfunye ekitabo kyange lwaki singa sitegedde birina mu kitabo Allah subhanahu wa ta'ala alagire babeere nga babalijja emiguwa babakanyuge mu muliro ate mu muliro ogwo babeere nga subhanallah ebibonerezo by'amaanyi nnyo ebiri awo abantu bagenda okubeera nga bafuna ekitabo kyabwe mu mukono gwabwe ogwa kkono olunaku olwaleero biidhini rahman tusoze tulabe ate bagenda okubeera nga bafuna ekitabo kyabwe mu mukono ogwa ddyo kubanga nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bwe yatumibwa okubeera nga ajja gye tuli yatumibwa bashiran wa nadhira omutiisa ate era omusanyusa omulundi ogwo twali mu kulaba omuntu ajemera Allah subhanahu wa ta'ala ate omulundi guno gutuliko ogw'olwaleero tuli ku muntu oyo ateeka amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala mu nkola nga Allah bw'ayogera mu Qur'an ba'udhu billahi minash shaitani rajim fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiya subhanallah omuntu oyo agenda okubeera nga aweeredde ekitabo kye emirimu gye emirungi fayiro ye mu mukono gw'ogwa kkono agenda kubeera nga asanyuka agamba mulabe musome subhanallah musome mulabe jukira oli eyafuna mu kitabo kyakkuntu agala kubeera nga amanya birimu tagala kubeera nga amanya kyonna kiri mu kitabo kye naye n'agenda kubeera nga oluvannyuma okubeera nga afuna ekyo mukono gwo ogwa ddyo oba fere mukono gwo ogwa ddyo agenda kubeera nga asanyuka era nga alaga mulabe likodi yange gyenfunye mulabe fero yange gyenfunye ejjudde emirimu emirungi inni dhanantu anni mulaqin hisabi mazima ddala nga kakasa ye yali akakasa nti agenda kubeera nga abalibwa Allah subhanahu wa ta'ala yali akakasiza ddala inni dhanantu anni mulaqin hisabiya yali akakasa nti mazima agenda sinkana Allah subhanahu wa ta'ala era agenda kubeera nga afuna okubalibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala nga natugamba fahuwa fi 'ishatin radiyah Allahu akbar agenda kuweebwa nga afuna obulamu obw'essanyu obulamu obulungi agenda kubeera nga aweebwa obulamu obutaliiko kantu konna obulamu obujjudde okweyagala obulamu obujjudde buli kimu olwa fayiro ye gy'afunye mu mukono ogwa ddyo ngekasa bulungi nnyo nti nno abadde mukozi wa mirimu mirungi Allah subhanahu wa ta'ala nga n'atugamba fi jannatin 'aliyah
agenda kuweebwa nga ayingira ejjana ejjudde emirembe ejjana ejjudde buli kimu tagenda kubeera nga akomaoko qutuufuha daaniya mu jjana eyo gye bagenda kubeera nga bamuteekamu mugenda kubeera nga mujjudde ebibala ebyo nga bimusemberedde ebibala nga biri wansi awo omukono bwe gutuuka nga bwe oyagala kubeera nga onoga ku muyembe oguli fresh bulungi omuyembe oguli fresh nga gonna subhanallah omuyembe nga gonna guli awo gonna gutebenkedde ekyokulya kikyo beera ng'oyogera buli kyokulya kyonna ky'owulira ky'omanyi eryenvu buli kibala kyonna Allah subhanahu wa ta'ala agenda kulagira nga kisembezeddwa kumpi omukono gwe bwe gutuuka nga kisembezeddwawo ng'ojjawo bujja n'olya ojjawo bujja otume mutume n'obeera ng'olya Allah subhanahu wa ta'ala akugambye qutuufuha daaniya ebyokulya byonna ebibala byonna bigenda kubeera nga bisembezeddwa ewali omuntu oyo wasobola okubeera nga atuuka nga teyeetakisiza kubeera nga akuba ekintu kyonna wabula ng'anoga bunozi ng'ajjawo buzzi ng'afuna kino ayagala kino kimutuukakaawo olwaki olw'emirimu emirungi abeera ng'okola Allah subhanahu wa ta'ala akugambye kulu washrabu hani'an bima aslaftum kulu washrabu mulye buli kimu washrabu ate mubeere nga mulya ebyo byonna ebyo mwabeeranga mwegomba kuno ku nsi ebyo ebitabasindikirwa kuno ku nsi byonna Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga abibateera mu jjana olw'emirimu emirungi mwakola kaseera kagenda kubeera nga kakusanyuka kaseera kakulya kaseera kakunywa kaseera kati mu jjana omwo nnyingi tulaba mulimu mu migga waliyo wansi emigga egy'ebyokunywa nga buli kimu kyonna kyagala onywa bunyi oyagala kubeera ng'onywa kukikano oyagala kubeera ng'onywa oyagala kubeera ng'onywa amata nga gali fresh bulungi oyagala kubeera ng'onywa katuna kali fresh bulungi oyagala kubeera ng'onywa kabisi nga kali fresh bulungi Allahu akbar buli kyonna Allah agambye kulu washrabu mubeerenga munywa byonna Allah subhanahu wa ta'ala yabateredde mu jjana buli kimu kyonna mubeerenga mukirya Allahu akbar abo nno be bantu abagenda okubeera nga bafuna ekitabo kyabwe bagenda okubeera nga bafuna ekitabo kyabwe mu mukono ogwa ddyo bagenda okubeera nga bafuna ekitabo kyabwe mu mukono ogwa ddyo nkubiriza mwoyo gwange n'ejammwe bw'obeera nga omanyi nti nno wandyegombye okubeera nga ofuna ekitabo kyo mu mukono gwo ogwa ddyo olina kubeera nga okola bino wammanga beera nga oyimiriza ensonga mu biseera byazo beera nga Allah mu ntandikwa tomugatta ku kintu kyonna ng'okkiriza bulungi nti ashhadu an la ilaha illa allahu tewali kyonna kisinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa illa Allah okujjako Allah subhanahu wa ta'ala wa ashhadu anna muhammadan era ng'okkiriza nti nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama abduhu wa rasuluhu mubaka era muduwa Allah subhanahu wa ta'ala okumukkiriza olina kukola ki kubeera ng'oteeka mu nkola byayagala wa iqamu salati n'oyimiriza osala mu biseera byazo wa itaa'u zakati n'obeera nga nekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyakugabiriddeko okiwaayo bannange nabategeezako mulundi omulala abantu bagala kubeera nga batoola zaka mu sente zaabwe omuntu n'abeera ne sente omwaka mulamba nga alina ekyobugagga kyonna nasobola kubeera nga akitola mu zaka wa itaa'u zakati mubeere nga mutoola zaka mu bintu ebyo mwina wa sawmu ramadani omwezi gwa ramadani ogutya kubeera nga osiiba ennaku zo zonna endala zonna eza sunna beera nga osiiba ojja kubeera nga ofuna likodi yo ojja kubeera nga ofuna fayiro yo mu mukono gwo ogwa ddyo wa hajjul bait nawe alina obusobozi beera nga otuukiza empagi ey'okutaano bw'onoobeera nga okoze emirimu gya Allah gyonna gy'ayagala okugattako emirimu gyonna gy'okugondera abakadde okuyisa obulungi okukola ki wallahi nkakasa nti ogenda kubeera mu abo abafuna ekitabo kyabwe mu mukono ogwa ddyo olyoke weeyagale olyoke osanyuke olyoke olye olyoke onywe olyoke ofune buli kyabbeeyi kyonna mu jjana Allah subhanahu wa ta'ala gy'anaaba akutegekedde Allahumma inna nas'aluka aljanna wa na'udhu bika minan nar Allahumma inna nas'aluka aljanna wa na'udhu bika minan nar Allahumma inna nas'aluka aljanna wa na'udhu bika minan nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم اغفر لأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين
الراحمين والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين nsembe ekigambo kinene nga nkubiriza omwoyo gwange n'ejammwe tunyeza kumemja Allah subhanahu wa ta'ala tubere mwabo abanafuna ekitabo kyaffe mu mukono ogwadde saba Allah subhanahu wa ta'ala atubese okubeera nga tufuna ekitabo kyaffe mu mukono ogwadde subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.